Olukungana lw'abanamuwulire olutudde ku kitaafu ky'abakozi mu Kampala, ssentebe w'olukiiko olufuzi Peter Kimbowa yennyamidde olw'engeri ababaka gye baatuuka ku kinyusi ky'enkola y'emirimu NSSF mu bbanga ettono bwe lityo. Mu myaka 20 ekitongole ekibalibwa okuba nti kiri namba 2 oba 3 mu Africa mu bunene ne mu kukola ne bakitunulira mu wiiki 3 tebasobola okukola ki lipooti eyo okumala emyaka 2. Kakati nga tubeebaza omulimu omunene ogwo gwe bakola. Kimbowa atangazizza ku byali byogerwa ku nsimbi obuwumbi 6 n'endala ababaka ze basimbako amannyo mu kunoonyereza kwabwe. Minisita takikolanga ekyo. Ate ffe olukiiko olufuzi tukimanyi nti biliyoni 6 oba 10 oba 2 zirina omulimu gwe twetaaga zikole okusobola okugaziya omulimu gwaffe. Naye situnafuna plan na lipooti kuva mu management etuwa nkola ki gye zigenda okukola. So biliyoni 6 zikyali wano era zizaala. Yakolanga akulira ekitaafu ky'abakozi Patrick Ayota okunoonyereza kw'ababaka okwogeddeko ng'okwali okw'okungulu ennyo nga n'ensonga zennyini ze baabawa nga banoonyerezebwako tezasibwa mu alipoota. Whereas we appreciate the committee's effort to obtain information from the fund, in many instances it appears that not all the information was used. For instance, the case of the Uganda Clays Limited. Ayota alaze engeri ekitaafu ky'abakozi gye kizze kikulamu nga kati yeewuunya okulaba nga ababaka baba balabisanga abatalina kye bakoze mu kukuuma ensimbi z'abateresi. An analysis of the fund's investment portfolio over the last 12 years shows consistent growth of the assets and a competitive return. Olukiiko olwanoonyereza mu fund lwatunulira ssente, bano batwala ssente mu team building, bano bakoze batya, bano basaasaanya. Tebayogerako nti naye ze bayingiza ziri zitya okugeraganya ku nsaasaanya. Alipoota yalumiriza abakulu mu NSSF okubaako ensinkano ab'ekitaafu ze baalimu ne General Salimu Saleh eziri wabweru w'emirimu gyabwe, wabula zino nazo Kimbowa bw'ati bw'azitangazizza. Ekiri ekapeeka kubaganya birowoozo effandi eno esobola etya okuyamba ekonome ya Uganda okusobola okugenda obulungi mu maaso. Eri ekapeeka eriyo professors, eriyo ba doctors abakubaganya ebirowoozo bino naffe. Ate ng'enkola ya fandi eno eri mu kunoonya birowoozo ebipya ebinaasobola okuwa omugaso ogusingawo abo bannaffe abatereka ssente wano. Ebyokugoba mu ofiisi babisekeredde era ne bajuliza ababaka babalaga alipoota we basingisa emisango gyonna egyogerwako. Bye basimbye noga nti kino olw'ensonga eyo boodi edde ebbali. Saakiraba mu lipooti. Ninze n'obwegendereza ne bannange balinze tulabe ensonga ezo ezigobesa boodi ze ziruwa ze tulina okulabako sinnaziraba. But you asked the minister to resign, you want the board to step aside, you want top manager to step aside, and what happens to the fund? Kati ekirindiriddwa kwe kunoonyereza okuva mu ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti ng'ono wiiki ewedde yategeezezza ng'okunoonyereza kwe bwe kwawedde. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.